Abaserikale ba poliisi enkoko bagikutte mu mwa Enkya leero ne beeyiwa ku nkulungo y'Kalerwe ku luguudo lw'e Gayaza nga bulijjo okuziyiza omukulembeze wa FDC Dr. Kiiza Besigye nga babadde basuubira okukyalako kalerwe okubagiza abazadde b'omwana eyafiira mwala gye buvuddeko. Abaserikale bano obwedda amaaso agababadde mu kkubo babadde baduumira mukama waabwe Sam Omara aduumira ebikwekweto bya poliisi mu Kampala n'emiriraano. Bweziweze essaawa 8:30 ez'emisana ne zireeta Besigye mu motoka ey'ekika kya Prado era nga bulijjo nga werekerwa kabaasi ka poliisi akatamulekerera. Wano ayiseewo obuyisi era abasajja battu ababadde balinze okumukwata n'abaleka nga bakonkomadde. Bagenze butereevu mu woteri ya Sheraton abadde olukuŋŋaana lw'abasuubuzi b'amafuta mu Uganda anti gwe gumu ku mirimu gy'akola. Tubuuze baabo abangoberera simanyi kye bangobererako. Sirina lukuŋŋaana lwonna, nina wano meeting eyabaddiira abatoto kubanga ndi omu ye bizinesi yange ntunda mafuta era tulina wano meeting ngenda, so babuuze abo bagoba ddalu ndowooza. Ng'Omuganda bw'agamba nti omukalukalu tajja busera, Besigye oluyingidde olukiiko nabo ne balwesogga. Olwo ne bafuuka abamu ku bagenyi abayite ne banywa ne ku mazzi agabadde gagabulwa abantu. Abamu beebulungudde woteri yonna okukakasa nti Besigye talina waayita kwemulula okugenda kuba olukuŋŋaana olutali mu mateeka.